Kale atubalamusako mwenna abeekomedde ku mukutu ogwa Daily Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali mu ebweru wa Uganda tubaagala nnyo. Katusabe Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza kubanga oli w'amaanyi, tukuliriza kitibwa n'amatendo kubanga otukuumye tunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo era twaniza okubeerawo okwo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde, amiina era amiina. Kale oba akatuuka sooka osubscribinge ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo Daily Still Hope, Daily Still Hope tu ejje media osobola okuba nga ate otusangayo yonna. Kale comment section weeri osobola okuba nga otuwa ate okubikkulirwa kwo kweno video oba ku ebyo by'ozze olaba 0752 34 147 ne 0761 0883 ze namba zaffe z'essimu akosobola okuba nga oyita ate n'obaako byobuuza oba byowabula. Alinisa Hotel mu kibuga Jinja otusanga wewali kalonda w'ebyokulya byakunywa, steam bath, osanga conference rooms, byokusula kugambye ekifo kiriwo otuukayo ate tosobola kuba nga wejjusa. Ennaku zino balina enjogerega teeka ssente woolaba naye waliwo oteekawo ssente amazima tosobola kulowooza nti ate zigendedde awo. Kale ennaku z'omwezi twagambye zikyali mukaaga, ziti mukaaga ennaku z'omwezi zino mukaaga, omwezi gwa kusatu 2024. Tuze ne topiki ey'amakulu, topiki ey'ensonga gye naalyeetaaze ffenna osobole okuba nga ate tuwuliriza. Tugenze mu nsi ya mwoyo, spiritual things oba matters, ate tusobole okuba nga ate tweyongera. Waliwo yansaba ekitundu ekyokuna ekya altar, ngenda kuba nga ate saa yonna mukulu nkikuteerayo. Kale 3 things demons can't do. Waliwo ebintu bisatu nga emizimu, emisambwa, simanyi biki, tebisobola kubanga bikola ebintu ebyo. Era naawe gy'osabira bazze bakugamba emizimu gisobola okukola kino, emizimu gisobola okukola kino. Bino ebintu ebisatu kasobera mu kanisa yonna ne bakugamba nti emizimu gikoze weegiti, ebeera kanisa ya bannabbi ba bulimba. Biri bintu bisatu demons oba sitaani oba obwakabaka bwe bibutasobola kubanga bukola. Njaga obiwulirize bulungi oleme okulimbibwa. Manyi batulimbye nnyo eyo machachi gye tulaga, abatukwata offside nga tuli so desperate ne bakozesa obujega bwaffe ate ne batulimba. Kakati wetwogera ku demons, tosobola kubanga ojjawo nti tulina obwakabaka bwa mirundi ebiri. Tulina obwakabaka obw'ekitangaala oba olimu gwe yakkiriza Kristo era atambula naye, tuba n'obwakabaka obw'ekizikiza. Kati tugenda kwogera ku bintu bisatu obwakabaka obw'ekizikiza bye bitasobola kubanga bikola ki, bikolebwa mu bwakabaka obwo. Kyenjagala omanye nti we walokoka, you belong to Christ, you are no longer under the kingdom of darkness. Walokoka kakati oli mwana wa Kristo oba wajja mu bwakabaka obw'ekitangaala, tokyali mu bwakabaka obwo obwaki obw'ekizikiza. Kale ndowooza rero tugenda kusoma nnyo ebyawandiikibwa. Jjayo Bayibuli yo tusooke tulaba Abeefeso, Abeefeso Ephesians chapter I think 2, Ephesians. Jjayo ebyawandiikibwa. Babalimbye nnyo mu kyaki bino ebintu byogenda okuwulira olwaleero, naye Mukama akuyambe vidiyo eno gimaleko osobole okuba nga otegeera amazima n'amazima gakufuula weddeebe. Abeefeso 2 tugenda atandikirawo paka ku lwokutaano. And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind,
and were by nature children of wrath, just as others. Olwokuna, but God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us. 5. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Kyetwogerako nti kakati tokyali mu bwakabaka obw'ekizikiza okusinziira ku kyawandiikibwa ekyo kye tusomye. Wajja mu bwakabaka obw'ekitangaala. So sitaani takyakulinako buvunaanyizibwa. The devil, we no longer belong to the enemy, and the enemy cannot touch us. Sitaani tasobola kubanga akukwatako, sitaani takulinaako buyinza okusinziira ku kyawandiikibwa. Ekyo kisobola obaawo singa gw'oba omuwadde permission, naye okusinziira ku byawandiikibwa sitaani atakyatulinako buyinza. Tusome 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 tusooke tulaba ate nga tetunagenda muziri ensonga gyasooke nkuzimbire ate ekintu kino sobole okuba nga ate okitegeera. 1 John chapter 5 verse 18 egambye weti, we know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Kyekugambye nti woba walokoka ng'oli mwana wa Katonda, sitaani tasobola kubanga akukwatako. Lwaki? Kubanga oba weewala obubi oba ekibito kyakitambuliramu ng'otambulira mu kitangaala. Okitegedde? The enemy can't own you, inhabit you, or have dominion over you. Kusinza ku kyawandiikibwa kye tusomye nti sitaani tasobola kubanga yakuvunaanyizibwako, tasobola inhabit you, then atasobola kubanga alina obufuzi kugwe. Ndayinza okugamba lwaki nze walwa antawaanya, ekyo kisoboka in case you don't walk in these scriptures. Kasita oseseetuka sitaani asobola okuba nga akukuba, naye wewalokoka awo n'okkiriza Kristo, sitaani aba takyakulinako dominion ate takyakulinako buvunaanyizibwa. Engeri sitaani gy'alumbamu abatakkiriza si engeri y'emu gy'alumbamu ife abaamukkiriza, abakkiriza Kristo. No, abatakkiriza abalumba na buyinza kuba balinako obuyinza. To the unbelievers, the devil attacks them with authority. Akozesa buki? Buyinza. Wetudda wano weba constitution akozesa kawaayiro act oba pini wa bagita pini ki abaloya bebamanyi olulimi olwo. So akozesa buyinza nti woba tonnaba kudda mu kitangaala ng'okyali mu nsi eri ekizikiza, twali nga tetunaba kulokoka, sitaani yali atulinako authority. Remember mu lusuku Eden, Eva ne Adamu baawaayo ki? Obuyinza obwo Katonda bwe yabawa. Naye we tulokoka, engeri sitaani ffe gy'atulumbamu, tatulumba nga waalumba batali bakkiriza. Kubanga batali bakkiriza, they can't even ignore the devil. They can't even resist. Tebalina maanyi gamuziyiza kubanga aba balinako ki? Aba balinako obuyinza. Abatakkiriza bo babeera wansi we, yaba abakulembera oba yaba abafuga. The unbelievers or unbeliever is subjected to the power of curses. That's number one. Demonic possession, etc. Nti omuntu bw'aba tanakukkiriza Yesu abeera wansi w'amaanyi ag'ekikolimo, abeera wansi w'amaanyi possession, asobola okuba nga afugibwa omulabe sitaani. Yes, atanalokoka. Naye we tulokoka, weewaawo bakasinga abajjajja baffe, tulina basenga baki n'abantu abalala basobola okuba nga bakukasinga, naye oba toli wansi w'amaanyi g'ekikolimo ekyo kyayogedde,
oba oli waggulu nago, kubanga tusomye Abefeso nti yatuzuukiza, yatujjayo mu bafu, yatujjayo mu maanyi ago ag'ekizikiza, yatujjayo wansi w'obuyinza bwa Sitaani ne tuzuukira wamu naye. Kitegeeza bw'obanga tonnakkiriza Yesu obeera wansi w'amaanyi ag'okubanga omuntu asobola okukolimira ne kikukwata, obeera wansi w'amaanyi nti Sitaani asobola okubanga akukozesa ate n'omukolera kubanga aba akulinako obuyinza. Naye Sitaani alumba atya ffe abakkiriza Kristo? Okitegedde? Atulumba ng'akozesa what we call the limited authority, kubanga abali limited. Not until gwe mwennyini omuwafuula authority okubanga afuga eri obulamu bwo. Wasembeza Kristo, devil is limited to your life. He has limited authority over you. In fact, totally, he has no authority. So, gwe mwennyini ogenda omusembeza mpola, notandika omuwa limited, notandika omuwa some authority, okakananga akulinako obuyinza. Njagala obe ng'okitegeera. Nkyakuyitiramu atutuuke ku nsonga eri ng'ate otandise okubanga otegeera. Some believers are obsessed with the demonic power. Okitegedde? And minimize the power of the Holy Spirit. Nti tulina abakkiriza abamu nga bo oba ngambe nti basukkulumya Sitaani, nga engeri gye balabamu Sitaani ya waggulu nnyo okusinziira ku entulugunya oba gy'alabye atulugunya neighbor oba embeera gy'amuyisizaamu, atuuka ekiseera nga alabira ddala Sitaani yakyasinza okuba n'amaanyi, kubanga waba agambye kutulugunya akutulugunya n'okikkiriza. Kati abantu batuuka ku eyo level ne balowooza nti Mwoyo Mutukuvu talina maanyi genkanankana n'amaanyi ga Sitaani okusinziira ku mbeera omulabe gy'aba akoze eki, embeera omulabe gy'aba amuyisizaamu. So abantu batuuka ekiseera ne batandika okubanga Omwoyo Mutukuvu tebamulaba nga ayina amaanyi agasobola okubanga gakola. So w'otuuka ku eyo embeera okubanga Omwoyo Mutukuvu oba Katonda obuusabuusa amaanyi ge, kitegeeza the devil is gaining full control and authority over you. Okitegeera? So ate abalokole abamu, others leave themselves wide open for demonic attack. Anti abalokole abamu we leave wide openness. Tuleka enzigi mu mitima gyaffe, mu neeyisa zaffe, mu ntambula zaffe. So ne tukomekeza nti ng'omulabe afunye waayitira okutukuba naye nga yalibadde tasobola, naye nti tetufaayo kubanga tuzibira bino ebituli. Manyi olwo obuntu bwe tubuusa amaaso okuyomba kola buntu butonotono buti ffe tubulabanga obuntu obutakola nnyo impact, naye ate obwo obutono omulabe bw'asinga okubanga akozesa okukuba. Kandi Yesu agamba nti obubu obuto bumazeewo emiki, bumazeewo emizabibu. Kati ebadde brief introduction. Kakati njagala tugende ku bintu bisatu bye nkugambye nga tutandika. Bintu bisatu demons can't do. 3 things that demon can't do. I want you to understand and write that heading. 3 things demon can't do. Wano nkuwadde waggulu nkulaze kikyoli nti wobanga oli mu full control eya Yesu, this can't happen. Oba toyagala kuandika heading eyo, you can write limitations of demons. Emizimu egyo Sitaani byatasobola kubanga akola mu bulamu bwo bw'omukkiriza oba gw'omulokole. 1. Demons are not omnipresent. Njagala wano batulimbye nnyo abasumba batulimbye. I want you to be so careful kubanga abapasita wano basinze okubanga batukwatira obujega. Demons are not omnipresent. What is omnipresent? Omnipresent kitegeeza olaba Yesu yali nga tanaba kufa, ng'akyali nga tanaba kukomererwa, was not omnipresent. Kubanga yabeeranga mu kifo kimu ng'alina okuva bagende mu kifo ekirala. Naye yamala okukomererwa n'afa n'azuukira, ya becoming omnipresent. Omnipresent kitegeeza omuntu asobola okubeera mu bifo eby'enjawulo akaseera ke kamu nga tali limited nti ate alina okutravelinga atuuke mu kifo ekyo. Kitegeeza okubeera omnipresent. Kati
emizimu tegiri omnipresent, tebakulimba. Manyi bakulimbye naye emizimu tegiri omnipresent. Omuntu ne wajja ne theory owuwe naye nga Bayibuli yeegamba tegiri omnipresent, tutwala kya Bayibuli. Tugende mu Matayo agenda tumala empaka. Matayo 12:23 agambye atya, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finds none. Nti omwoyo omubi aba mugobye mu muntu agenda aba takyali mu ye, kitegeeza aba kati ali eri, wano abadde mu muntu nga tali eri, we bamugoba n'abeeri n'aba nga so the devil is not omnipresent, or the demons are not omnipresent, but they try to forge, manipulate, jigezaako okumanipulatinga okukulaga nti najjo manyi Sitaani ayagala okubeera nga Katonda. Jigezaako to manipulate okukulaga nti gisobola okubeera mu kifo kyekimu mu biseera ebyenjawulo. Point number 2 gye njagala otegeere nti demons cannot read your mind. Okitegeera nti gino emizimu oba ono Sitaani tasobola kubanga asoma endowooza ze. Kino nze nkyogera nti Sitaani tamanyi future yo. This is very open. The devil doesn't know your future. So tulabe Bayibuli kyegamba mu Bassekabaka ekisooka. Bikula Bayibuli Bassekabaka ekisooka 8. First Kings chapter 8 verse 39 egamba etya, giwulirize. Then here in heaven your dwelling place, and forgive and act and give to everyone according to all his ways, whose heart you know, for you alone know the hearts of all the sons of men. Katonda yekka yamanyi ebiri mu mitima gy'abaana b'abantu. Sitaani tabimanyi. Katonda nyina ku explainingira bulungi otegeere bannabyobulimba engeri gye badde bakuferamu. Sometimes it seems that the devil can read your mind, but if it is so, the following has to be considered. Nti waliwo ebiseera ebimu Sitaani walaganga asoma oba amanyi ebikufaako naye nga tabimanyi. Kati akakaseera we katuuka Sitaani okwefuula nga amanyi ebikufaako, bino bintu bibiri by'olina okuba nga weegendereza. Ekisooka many people may mistake their own thoughts from the demonic voices. Abantu abamu babuzaabuzibwa wakati w'endowooza zaabwe n'endowooza za Sitaani. Okitegedde nti omuntu atukisa nga tayawula oba yabadde alowooza oba Sitaani yakoze ki, yalowoozezza. That's number 1. Ekyokubiri nti Sitaani naye agezaako okubanga asoma feelings zo, agezaako okubanga asoma emotion zo. Kankuwa example. You are married. Manyi mutuuka ekiseera nga otunulira butunizi mukyala n'omanya nti katono enneeyisa gy'ali kweyisaamu it is ABCD. Otunulira butunulizi mwami n'omanya nti ABCD oba mwana notunanaga ono enneeyisa gyeyisaamu kyayina kyayagala. So nti otuuka ekiseera omuntu n'omuyiga noba nga osobola omusoma. You try to read okusinziira ku emotion ze ne feeling. Naye it's not guarantee. Era waabanga teyeeyisiza mu eyo embeera oba tosobola kubanga okola ki, omusoma. Kakati ye Sitaani ke kakakodyo kakozesa. Okitegedde ke kakakodyo kakozesa nti bano abafere abasumba oba banabbi b'obulimba balaba anga omwojjidde endowooza gy'oli kulowooza, engeri gy'omu expressingira ekizibu kyo, engeri gy'akusisinkanyemu n'asoma no n'agamba wano okusinziira wenzize bano abantu abali wano balinga 150, tekusobola kubulako
omulwadde w'omutwe, tekusobola kubulako ayina amabanja, tekusobola kubulako gwe baaloga, tekusobola kubulako atalina mulimu. Okitegeera, asoma environment. Kati n'akozesa kyo n'agamba Mukama ayina bandazeeyo, mulina amabanja naye agala gasasula, musige ensigo. Okitegedde? Wati waakola asoma. Kati njaga owulize, demons have a nti sitaani oba gino emizimu girina ekintu kimu. They have one thing in common. They share your secrets. Wano njaga owulize bulungi nti gino emizimu oba devil what bisharinga your secrets. Kibala nti emizimu egikuliko ate ogenda omusamiza ayina emizimu ajja kuba na ability ekubuulire ebizibu byo, kubanga gino egikuliko gikola olugambo ne gibuulira giri. They share secrets, your secrets. Wona ogenda nabbi w'obulimba akozesa amaanyi ag'ekizikiza emizimu, gino egikuliko gijja mubuulira oyo nno gw'olaba ABCD kino kyabadde ayitamu, yeno embeera gy'alimu, bino bye bimusumbuwa. Kati oli ajja kukozesa information emuweereddwa gino emizimu egikusumbuwa akubuulire ky'oyitamu, ng'olowooze nti omusajja mutuufu era alikozesa maanyi ga Katonda. Naye nga characteristics y'emizimu, one, they share information to one another, especially they share your secrets to one another. Okitegedde? They share. Bamanyi gisobola okumanya by'oyitamu, gisobola okumanya by'ofiiringa, gisobola okumanya by'olowooza. Okitegedde? Yes, because gyegimu yegicreating eyo embeera gy'oyitamu. So kati gisobola okumanya ne gikozesa okumanya kw'ebyo by'oyitamu ne gikola prediction. Okitegedde? Ne gipredictinga. Gamba omusajja akubuulira ebikuliko, omusajja asobola okubuulira, naye nga bakozeseza embeera gy'okola ki gy'oyitamu ne basobola okuba nga bakola prediction. Kakati ekisembayo, demons cannot see the future. Wabadde tokimanyi. Emizimu tegisobola kulaba mu maaso. Ekyo nkikubuulira. Tugenda nga w'omusamize mbw akubuulire mu myaka 10. Agenda kubuulira by'amabega abaakuloga abaakola. Kisobola kugamba nti mu myaka 3 ogenda era okugamba emyaka 3 ogenda kukolawo nti aba ateebereza. Basobola kubuuza kati okola mulimu ki biki, kati n'agesinga okusinza ku mirimu gy'okola n'amanya nti ono omuntu abeera hard working. Mu myaka 3 aba amaze ozimba, mu myaka 3 aba amaze ogula emmotoka, naga mu myaka 3 ogenda zimba. Naye nga amaze okufuna information ebikufaako. Kati emizimu tegimanyi kye tuyita future. Tegimanyi era tokkirizanga kukufera. Babasamize balimba. Ne bannabbi b'obulimba we batyo we bafera. Ndaba embagayo mu weeks 3. It is true God can reveal. Naye kati bano bo bakifuulanga ekyokozesebwa kyabwe bakulage nti bo balaba nnyo mu maaso. Naye katulabe Bayibuli etugamba etya. Njala tusome Isaaya. Njala tusome Isaiah chapter 40 what? Isaiah 46. Isaiah 46 verse 9 up to 10. Egamba etya. Remember the former things of old, for I am the Lord. Remember the former things of old, for I am God, and there is no one. I am God, and there is none like me. There is none like God. Teri alinga ye. Uliriza. Declaring the end from the beginning, and from the ancient times things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Awulidde? Akugambye teri muntu alinga ye asobola okulaba enkomekereza okuvira ddala mu ntandikwa. Katonda alina ability eraba buli kimu ekikufaako within one package. He can see the beginning and your end within one package.
The devil can't do that. Katagamba, there is no one. Remember the former things of old. For I am God, the one, and there is no one. I am God, and there is none like him. None like me. Kakati, why is saying there is none like me? Bili wanu muvase ye kumi. 1. Declaring the end from the beginning. Devil can't do that. 2. And from ancient times, things that are not yet done. Devil can't do that. Katonda ebintu ebitannaba kukolebwa abisobola bikubuulira. Bino byonna bye tuyitamu yabyogera emyaka miyitirivu from the start. At the end time, people will be like this. Walibaawo entalo, walibaawo. Katonda yabyogera myaka mingi mabega. Yekka yalina obusobozi obwo. My counsel shall stand. And I will do all my pleasure. Kati tebakulimba, tebakufera, nti sitaani asobola okulaba ebyemabega, manya ebyomu maaso go. No. God has ability to see the past, future, past, present, and the future in one picture. It's only God is able to see what happened to you, to your grandparents, what is happening to you, and what will happen to you within one picture. That ability is only and only with God of gods, Katonda waba Katonda, the Lord of lords. Kakati sitaani takisobola. Kati togera abanabi b'obulima n'atandika okugamba bino 2:24 ndaba mu maaso awo. No. It's only God. Omusamize takufera. Ndatenda is only God who has that ability. Kati sitaani akola atya? Sitaani wamala okupredictinga oba gino emizimu egimala okuba nga gikola prediction about your life. Okitegedde nti ojja kubawo oti, ojja kubonaabona, ojja kuzunga, tojja kufumbirwa, tojja kulaba mukisa. You working very hard to fulfill that prediction. Ekyo kye gikola. Gimakinga sure nti ebyakwogebwako ng'oli muto gibituukiriza. Gikola nnyo gituukirize. Sengaawo kye yakwogerako, maama wo omuto kye yakwogerako, step mother kye yakwogerako, kojjawo kye yakwogerako, oba omuntu yenna kye yakwogerako. Gikola nnyo gituukirize oba giteeke mu nkola ekyo ekitali kirungi kye baayogera ku bulamu bwo. Ye enkola yaagyo. Ninga tegimanyi kiri mu maaso. Tuba bakugamba nti tojja wasa, tojja fumbira, tojja zaalo, jabona ng'oli mu myaka 10, 15, 20. Naye ate gigino myaka 4, it's the same thing. Ero kati sitaani omulaba ng'ow'amaanyi. You are under the authority of curses. Kubanga gino emizimu girikola nnyo okutuukiza kiri ekyakwogerwako ng'okyali muto. Ninga tegimanyi future. Gyali tegimanyi nti kisobola okuyimirirawo. So kiri eri gwe okuyimirira n'osalawo n'ova under the authority of curses and demonic possession, n'otandika okubanga oyimirira n'otambula mu lugendo luno olw'obulokozi. Wakyaliwo essuubi. Wandibanga obadde omu ku abo embeera egaanyi, embeera ezibuwadde, osabye, osiibye, osize, okoze buli ekyetaagisa kyonna, osobole okubanga ova mu control y'omulabe sitaani, osobole okubanga ova mu maanyi ge. Naye ebintu bigaanyi. Sitaani alinga amanyi future yo yonna. Buli kyokola akittirawo, fumba abusse, emirimu agisse, emikwano agisse. So alinga gwe baawa akataboko oba kasiddi nti yakawookinga konna okuva beginning up to the end. Ekyo tekijjanga mu ndowooza yo. Tukulaze alina obuyinza asobola okulaba your past, present and future within one picture. Ddamu amaanyi ogumu omwoyo. Yimirira, ddayo ku maviivi, ddayo mu kifo ekituufu. Kiri kye wamusisinkanyirangamu, ddayo otandika okuba ng'omunoonya.
lekera okunoonya abasumba, lekera okunoonya obunabbi, lekera okunoonya ebyamagero. Kwata Bayibuli yo tandika okubanga omunoonya, ojja musisinkana mu kiseera ekituufu. Ajja kuddamu akulage biki ebyaliwo, biki ebiriwo n'ebiki ebiyinza okubeera ku bulamu bwo. Akyasobolera ddala okukyusa olugero, emizimu, that prediction gye gigezaako okubanga gikola nnyo gitukize mu bulamu bwo. Tulina Katonda ow'amaanyi akyasobolera ddala okubanga ate akukomyawo. Bw'oba tonnalokoka manya nti gino emizimu gikulinako full control, girina full authority over you. Bajja kukolimira bituukirire, bajja kwogera buli kimu kituukirire kubanga gikulinako obuyinza. Naye owona otya? Olina okuba ng'ova mu ndagaano y'ekizikiza n'oyingira endagaano y'ekitangaala, n'osenza Yesu okubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo okutandika olunaku olwaleero. N'oyatula, n'obatizibwa, n'otandika okuba ng'oyigirizibwa n'okukuŋŋaana. Ate Mukama waffe Yesu Kristo ajja kusindika omwoyo we, ajja kuva mu ggulu bajje bakole amaka mu ggwe munda, batuule omwo. Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bakole amaka mu ggwe. Buli kye banaasangamu ekitali kya Bwakatonda nga yagamba Matayo kijja kuba nga kisimbulwa, ate ofune ekitangaala. Obeere nga you are above the curses, above demonic possessions, above limitations, above okulemererwa kwonna n'amaziga gonna gajja kuba nga ate gasangulwa. Bigambo ebyo bw'oba biwulidde nga tomukkirizanga, nkusaba ogambe nti Ayi Yesu, olunaku olwaleero nkukkiriza obeere omulokozi era mukama w'obulamu bwange. Sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu. Kusabira Mukama akunyweze, Mukama akugye mu ndagaano zonna ezibadde zikusibye. Mukama akyuse endowooza zo, okimanye nti ye Mukama y'amanyi buli ekimu ekikyo. Oleme kufuuka singa ku baana b'abantu, oleme kunoonya abantu tebe bayinza okuba nga ate bakusumulula, naye ng'omuntu asobola okusumulula oli naye awo wennyini, awo wooli w'omukkiririza, awo wennyini woba otandikira olugendo naye ate ebintu bijja kuba nga ate biterera. Kwagaliza olunaku olungi, mubeere bulungi ate era mweraba.